Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda olwaleero katandise okutimba enkalala z'abalonzi mu disitulikiti y'e Kalangala mu nteekateeka ey'okuddamu okulonda. Omubaka wa paalamenti omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala agenda okudda mu bigere by'omugenzi Helen Nava Nakimuli eyava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Kinajjukirwa nti yali omubaka wa paalamenti omukyalo owa Kalangala Nava Helen Nakimuli yafiira ku ddwaliro eri Alexandra Medical Center eriri ku luguudo Yusuf Lule gye yagenda nga yeevuga okumulongoosa. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kalangirira dda nti okuddamu okulonda omubaka paalamenti omukyalo omujja ow'e Kalangala kugenda kubaawo nga 24 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Akakiiko k'ebyokulonda kasabye abalonzi Kalangala beekenneenye enkalala z'abalonzi ezitimbiddwa okukakasa nti bonna abateereddwamu ddala balonzi waleme kubaawo okuwanyisiganya bigambo n'abakulu b'akakiiko ng'okulonda kutandise. Sekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu Uganda Julius Muchunguzi ategeezezza leediyo y'embuga Kyabasa mu jugumiza ggwanga enkya ya leero ti kino bakikoze nga baagala okulonda okw'okuddamu okujjuza ekifo kino kuleme kubeeramu mivuyo gyonna. Okutimba enkalala zino kugenda kubeerawo ku buli polling station eri mu district y'e Kalangala. Ate mu district y'e Kalangala tulina mu polling stations 115. Ekigendererwa eky'okutimba zino enkalala ku buli polling station kwe kusobozesa abalonzi okufuna omukisa ogwekenneenya voters register ezo eziri ku buli polling station nti abantu abali ku polling station eyo abali ku voters register ku polling station eyo beebo abakkirizibwa mu mateeka okulondera mu kifo ekyo. N'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza era kasaba ne kakunga abalonzi bonna mu disitulikiti y'e Kalangala okwetaba mu kawufu eno ey'okukebera enkalala z'abalonzi ezigenda okutimbibwa ku buli polling station okwetooloola disitulikiti y'e Kalangala. Ebyongo bitadde ku mabbali ebyokwerinda bimyumyuliddwa nnyo ku City Hall mu Kampala olunaku olwaleero mu kulayiza omuloodi Meeyo w'ekibuga Kampala omujja n'olukiiko lwe, era omukolo guno gukwatiddwa mu ngeri nsaayansi nga gugenda kwetabwako abantu balubatu ddala. Omusasi waffe Musisi John abirina ebikirawo. Bw'otuuka wano ku kitebe kya City Hall mu Kampala ebyokwerinda bikwatiddwa mu ngeri ya njawulo nnyo okusinga ennaku eza bulijjo bibadde bikwatibwa lwa nsonga omukolo gw'okulayiza Lord Mayor w'ekibuga kino Kampala wamu ne bakansala abakiika ku lukiiko luno abali 34 gugenda kukwatibwa mu ngeri eri scientific nga bwe twali mulembe gwa COVID-19 nga kino kyakoleddwa wakati mu kuziyiza okusaasaana kw'obulwadde obwa Ebola. Government ba ministry ebyobulamu bwe balangiridde nti waliwo omunnansi wa Kongo yafiiridde wano ng'abulina. Olw'okuba nti omukolo guno gwa kinnasayansi nnyo, abantu bonna abatalina kaadi zabayise ku mukolo guno tebakkirizibwa kuyingira, era owulira bino nga geeti ya City Hall wano mu Kampala ekwatiridde abantu kubanga buli kansala okusinziira kwa myuka Ssenkulu wa KCCA Benon Kigenyi yategeeza nti kansala agenda kukkirizibwa okuleeta abantu babiri abamuwerekerako so nga ate ye Lord Mayor agenda okulayizibwa Engineer Ronald Balimwezo yaweereddwa abantu 9 naye nga ate mu kusooka yali yaweebwa kaadi y'abantu 3,000. Era bw'otuuka wano obunkenke bw'amaanyi nnyo, ebibuuzo obuuzibwa bingi okukakasa nti abo ababiri beebo boosazeewo era nga bangi bakyakandaliridde ku mulyango gwa City Hall tebannasalawo ku bantu bonna batambudde nabo ani gwe baba baleka ani gwe baba bayingiza, ate nga n'abasirikale bakyusiddwa si be bali ababulijjo ababaddewo bano baleese bapya okuva mu poliisi UPDF n'abo bali mu ngoye eza bulijjo, era nga ye Benon Kigenyi amyuka Ssenkulu wa KCCA agamba kino kyakoleddwa okwetangira okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID, okusaasaana kw'obulwadde bwa Ebola obwabaluseewo mu ggwanga. Eyo bwetu bwefaanana. Lord Councillor akkirizibwa okujja ne kaadi eno n'abantu 2 bokka. Lord Mayor tujja kumukkiriza okubeera n'abantu 9 bokka. Kino tukikola olw'okulaba nti omuwendo gw'abantu tegusukkirira era tegutulemesa kuba nti tukola omukolo. Obwakabaka bwa Buganda busanyukidde akakiiko akalondeddwa okukulembera akabondo k'ababaka ba paalamenti abava mu Buganda mu kisanja kino eky'emyaka 5.
Olunaku lw'eggulo ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda balonze omubaka wa Paalamenti wa Buvuma Robert Migadde Ndugwa okukulemberamu akabondo k'ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda ng'amyukibwa omubaka wa Katikamu North Dennis Ssekabira. Abalala abalondeddwa kuliko Daudi Lukyamuzi Kalwanga omubaka wa Paalamenti owa Busujju ye yatutte ekyomuwandiiso w'akabondo kano ow'ebyamawulire yense Gumire Muhammad Kibedi Saalongo owa Mityana North, Sodo Aine Kaguta yewe ensonga ez'ebweru, Zambali Bulasio Mukaso wa Nansana Municipality yew'ebyokukunga abantu. Minisita avunaanyizibwa ku byamawulire n'okukunga abantu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israeli Kazibwe Kitooka agambye nti Obwakabaka bwa Buganda bulina essuubi ddene ddala mu bakulembeze b'akabondo ka Buganda abalondeddwa. Tulina essuubi ddene nnyo n'akakiiko akalondeddwa aka Buganda Caucus. Twatumanyi nti bamanyi ensonga za Buganda ettaano kuzisibidde nnyo era bazimanyi bulungi nnyo. Nabigakaawo Kamala byonna yateekawo akakiiko kalimu Oweekitiibwa David Kawuki, minisita wa gavumenti ez'ebitundu, era n'atuulako n'abakiise mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ne beggalira ne boogera ku nsonga ze balina okusoosowaza, era mmanyi nti bajja kutambulira mu kkowa eryo okulaba nga tukolagana bulungi nabo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu n'effunguwa mu Choose Mix alimu ebirungo byonna ebiwomesa enva ne zizitowa bulungi ne bwe ziba za boyiro oba nsiike. Omufumbi teweerabira funguwa mu Choose Mix. Ddembe lyo okuwa obujulizi mu kkooti ng'oyita ku mitimbagano nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu yenna avunaanibwa omusango mu kkooti ya Uganda obanga alina okuwa obujulizi mu kkooti naye nga tasobola kubaawo mu kkooti ye kennyini mu buntu, asobola okusaba kkooti omusango ne gugenda mu maaso okuwulirwa naye ng'ali ku mikutu gino gye bayita egyamukwanira wala oba Zoom. Omuntu asobola okubeera mu nsi yonna gy'ali oba mu kifo kyonna gy'ali kitali kkooti yennyini naye nga omulamuzi n'asigala ng'atudde mu kkooti naye omuntu oyo n'awulirizibwa oba omusango gwe ne gugenda maaso oba n'awa n'obujulizi ng'ayita ku nkola ey'omutimbagano. Okusinziira ku mateeka agayisibwa ge bayita Judicature Audiovisual Rules, enkola eno ekkirizibwa bulungi nnyo mu mateeka era kitwalibwa nti omuntu abadde mu kkooti. Ssaabasumba ow'essaza ly'Ekereziya Katolika ekkulu erya Kampala Kitaffe Paulo Ssemwogerere atongozza enteekateeka ez'okuzimba ekifo awanaakuumirwanga abasosolooti abakaddiye ebweya mu Kajansi Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso nga kigenda kuwemmenta ensimbi biliyoni 20. Bw'abadde ng'atongozza okuzimba ekifo kino ku Ekereziya ey'ekisomesa ekya St. Francis Xavier Bweya ku kigeji e Kabulamuliro, Ssaabasumba yeetondedde abakirisitu mu ssaza ku by'obutalamaga nga bulijjo mu kukuza olunaku lw'abajulizi e Namugongo olw'ekirwadde kya Ebola ekyabaluseewo. Kiruma nnyo kubanga Bishop Kasese abadde yeetegese abamusondeddeko bangi Central Bank yawabisizaayo ne pulezidenti yennyini yali yakamuwadde biliyoni 2 okutegeka kati ate omanyi n'esente ezimu zibadde already spent okukola ku providers awono naye kizzeeko ekityo tulina kyakikolera tufube okulaba nga tutegeka mu ngeri yaffe tuyinza okuwa suggestions nammwe nti tulukuze bwe tuti tuteekere tugende nabo kuteesa kuno okwamangu tusobole okubategeeza nga obudde bukyali naye tulina okukituteesaako nga tukolagana ne gavumenti kuba alina otulambika mu kyo batugambye already nti ku makereziya zaffe oba ku masinzizo tuteekeko amazzi ag'okunaaba mu ngalo wonna nga bwekyakolebwa mu budde bwa covid twewale okulinaanigana ennyo n'ebibeera nga bwe tubadde tubimanyi awo nno tusabe Omukama atuyambe Ebola Katonda yayinza otuyamba okusingawo obulwadde buno tusobole okulwanyisa. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere asinzidde wano n'abajjukiza okugoberera enteekateeka eza gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku kirwadde kino eky'Ebola, kyokka n'abakakasa nti bali mu kusala ntotto okulaba nga abakirisitu bakuza olunaku lw'abajulizi mu mbeera eriwo. N'abeepisikoopi ne bagamba nti olunaku okusazaamu
kusomera Namugongo kitegeeza nti tujja kwebaza Katonda n'abajulizi ba Uganda bonna bwe tunaabeera tulusome mu ssaala ez'enjawulo tusabe n'abajulizi ba Uganda okutuyambako okulwanyisa n'okuwonya obulwadde bwa Ebola ne balekera buli dayisi okubaako entegeka okulaba engeri gye lunaasomerwa na 3 June abo nno tujja kubategeeza oba tunagenda mu bitundu eby'enjawulo abanasobola batonotono kene Namugongo munjoga tutagende Munyonyo oba kugenda Kiwamirembe okuza ffenna olunaku olwo entegeka muzirinde mu budde bwonna kubanga bazirekedde buli dayisisi kuba ntegeka efaanako bwetyo oba okuza olunaku olwo oba tuzoga tunasomera mu parish buli mwasomere mu kigo kye buli ebisosola tubeetegeke mu kifo ky'okukola pilgrimage eya bulijjo ekuŋŋaanya abantu bangi. Ssaabakristo w'essaza ekkulu erya Kampala Emily Kitto Mwaka akakasizza Ssaabasumba nti bajja kufuba okulaba ng'enteekateeka y'okuzimba ekifo yatongozeddwa nga yeenyigirwamu buli muntu. Nnyini ntebe w'olukiiko lw'ekitongole kya Ssaabasumba Annual Fund Saafu Kanyike Edward akakasizza Ssaabasumba nti ensimbi zino basobola okuzifuna singa abakristu abasukka mu bukadde obubiri buli omu awaayo ennusu 1,000 lwokka bwe ruti buli mwezi okumala omwaka. Twagala buli mukristo yenyigirwamu mu kulaba nga tuzimba essaza okuviira ddala wansi Kabondo. Ssaabasumba atukubiriza era n'atusaba buli mwaka tumuwe omutwalo gumu gwokka. Maama oleeta omutwalo gumu, taata n'oleeta omutwalo gumu, abaana buli omu n'aleeta omutwalo gumu. Kimu ku kiwayi eky'ekibiina ekya Uganda People's Congress UPC kitegerekese nti abakirimu bali mu nteeseganya n'ekibiina ekiri mu buyinza ky'NRM okutta omukago ogw'obufumbo nga bwe bunaabasobozesa ab'ekiwayi ekyo okukolera wamu ne NRM mu kisanja kino kye tutandise. Ekibiina ki UPC kirina ebiwayi ebiwerako okuli ekikulemberwa James Akena ng'ono agamba nti President wa UPC omutuufu wabula nga kooti yamufuumula ku bukulembeze buno ng'ono mutabani wa Milton Obore Opeto eyali omukulembeze w'ekibiina ekyo era eyaliko omufuzi wa Uganda. Ekiwayi ekirala kikulemberwa munnamateeka Peter Mukidi Walubiri naye agamba nti ye President wa UPC omutuufu ate ekiwayi ekindi kyo kikulemberwa Dennis Adimu Enapu ng'ono naye agamba nti ye President wa UPC omutuufu. James Akena Obote omwaka oguwedde kooti yamufuumula ku bukulembeze bwa UPC oluvannyuma lw'omukulu ono okulembera UPC ebisanja ebirambikiddwa mu ssemateeka w'ekibiina ekyo ne biggwayo. Ono wabula yeeyongeza emyaka oluvannyuma lwamu bamukkiririzaamu okukyusa ssemateeka owa UPC ne bajjawo ekkomo ku bisanja. Mu mbeera eyo Dennis Adimu Enapu yaddukira eri akakiiko ak'ebyokulonda okuwakanya ekyakolebwa James Akena Obote era bw'atyo yeerangirira ku bukulembeze bwa UPC. Kinajjukirwa nti mu kusunsula abaali bateekateeka okwesimbawo ku bwa pulezidenti omwaka oguyise James Akena yalemesebwa okwesimbawo ku ntebe ennene eya pulezidenti wa Uganda. Kaakano ensonda zibuulidde laadiyo ya Kabaka eno Kyabasa mujugumiza ggwanga nti abamu ku b'ekiwayi ekya UPC ku ebyo ebisatu baasisinkana omukulembeze wa Uganda era nnyini ntebe wa NRM General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa gye buvuddeko ne bakkaanya nti bakole endagaano ey'obufumbo bagende mu bufumbo na NRM bakolaganire wamu mu by'obufuzi. Ensonda zibuulidde leediyo ensajja nti ensinkano eyasooka yaliwo mu kiseera eky'okuwenja akalulu era enjuyi zonna ne zikkaanya okuddamu okusisinkana ng'okulayira kuwedde bamalirize ensonga z'endagaano y'obufumbo eno. Ekiwayi kino ekiri mu kwogerezeganya ne NRM batta obufumbo ensonda era zibuulidde leediyo eno nkiteekateeka mu butongole okwanjulira bammemba baakyo ensonga eno ey'okutta omukago n'ekibiina ky'NRM ate kye balina okuvuganya. Guno si gwe mulundi ogunaaba gusoose UPC okukola n'ekibiina ekiri mu buyinza ky'NRM emyaka egiyise obukulembeze bwa James Akena era bwalina enkolagana ey'ebyobufuzi ey'enjawulo etaali mpandiike n'ekibiina ki NRM ekifuga. Mu nkolagana eyo mukyala wa James Akena nga ye mubaka we mu South mu Parliament Betty Amongi yaweebwa ekifo eky'obwa minisita mu gavumenti ya NRM ekibiina kyabwe ekya UPC ate gye kyali kiwakanya ng'ono yasooka kubeera minisita w'ebyattaka n'ebizimbe gye yava n'atwalibwa mu minisitule y'ekikula ky'abantu gy'abadde aweererezaamu ekisanja ekiyise. Obukulembeze bwa UPC bwafuuka bwakirwanira ensangi zino nga kitegerekese era nti ekiwayi ekikulembera Dennis Adimu Enapu kyo kyalonze abakulu abagenda okuvunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu ku kitebe kya UPC abaawukana n'abo ekiwayi ekikulembera James Akena be kirina.
ngambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Kanziira Diana Atwine omuteesesi omukulu mu ministry y'ebyobulamu agamba nti okukola dduyiro ly'eddagala erisooka mu kulwanyisa endwadde ezitasiigibwa agamba nga kkookolo n'endala. Endwadde zino ezitasiiga oba ze tuyita non-communicable diseases nga pressure, nga sukaali, cancers, sickle cell n'endala zonna zone zigenda zeeyongera kati nga zigenda zitwala ekifo ate endwadde ezisiiga bwe zibadde. Ne kati tulaba endwadde zigenda zeeyongera ezo kubanga tetukyakola exercise. Edda abantu baalimanga ne batambula engendo, ne kati fenna tuva mu mayumba gaffe ne tuvuga emmotoka tetukola exercise. So omukolo guno twaguteekawo buli mwaka okujjukira ate okujjukiza abantu bonna abatuuliriza nti tulina okubeera nga tukola physical exercise. Ekyo tekyetaaga kugenda mu gym, ne bw'obeera awakaawo osobola okukola physical fitness. Abakugu mu kwekebejja kookolo baakubeera mu mwoleso gwa CBS Pewosa mu Lubiri e Mengo okuva nga 8 okutuuka nga 14 omwezi ogujja ogw'omukaaga nga bayambako bannayuganda okumanya bwe bayimiridde saako okubajjanjaba n'okubawa amagezi ku bulwadde obwa kookolo.